Finally, I am here with Eddie Yawe. Allow me to take a akantu kano. Yes. Nkubatiza muzindaalo. Ono gwe mulaba Eddie Yawe. Yes, sir. Twamitinga mu 9 nenga tuvudde wala. Atwagala okujja ku government. Tulwanyisiza okujjako gavumenti okuva mwaka ki 1996 kuva dda ono yakuba hiti n'atambuza ennyimba. Tugende tutuule. Eddie Yawe Father yafa tafanga. Yafa abasinga baafa. Father mugagga wali. Ladies and gentlemen, wano woolaba we tuli w'omwami Eddie Yawe. Eddie Yawe ono ndoza na meetinga fenna twali mu 20s if I'm not mistaken. Yeah. Nituvudde wala. Ke kaseera tugenda kwogera naye ono ye mukulu wa president wa NUP Bobi Wine. Abasinga gwe muyita Bobi Wine nenga ono yamuyitanga Bayawe kati nange nekimmanyiira so bwe mukawuliramu temwekanga. Eddie, entertainment industry nga bw'ogiraba ogibaddemu emyaka egisukka mu emeka? Almost all my life because ffe twatandika dda naye kibadde kivaalinga okusinziira ku kiki oba okola because number one twatandika okuyimba nga maama yali ayimbira e Kasaka mu church eyo baffe tutabona gye bayigira okuyimba abaani naye nga tunyumirwa nnyo okuyimba ennyimba z'omunjatula. Era taata wadde yali mukatoliki naye nga anyumirwa nnyo sometimes okugenda ati n'asabira e Kasaka mu Anglican. Naye nga ekyali funny awaka I think Nyanzi myaka gy'Abanyanzi to mention but a few nga maama oba okoze omusango plan B yimba ennyimba kwata ennyimba 2 mu njatula one emizingoonyo kati ataawo nalitandisa okunyumirwa music kati nze emizingoonyo nawona mingi nnyo. Gwe wali otandise ani atandika okuyimba mu famire yammwe okubeera ow'amaanyi? No, kakati it so happened after some time netandika newabaawo okulonda nga tukyali wanali mpitu wanali mpiki P1 P2 ne babba akalulu obote nga ffe twali ba DP nali muto byenzijukira bitono kati nga omama yeewandde kuba ne amaze tugamba mujja kuvuga obugaali mmwe gavumenti egenda kukyuka. Unfortunately taata yamalira mu kkomera jjajja yamalira mu ntaana ne bataata bafe abato abasinga bamalira mu ntaana. Kyenzijukira kuwanga kuleeta ekiro nga tufumba emmere nnyingi nnyo naye ng'ate waliwo abasajja baginona. Naye waffe baakikola, maama wange yakikolanga. Abasajja bano baali bayeekera abazadde baffe. Twafumbiranga abayeekera emmere. Ne Gomba baalinga bangi. Nnyo. Gomba was in Well Triangle. Era no sooner than later taata ne bamukwata. Awo ntubuna emiwabo. Ne muddukayo. Netugaba ensi netugabana. Buli omu n'agenda gy'agenda. Era nzijukira nze nali chance nze omu ku baana yali chance okusanga kitange mu kkomera. Kati gino musanga nga bamaze okumaakinga be bagenda okutta. Kati bagenda okutta nga bakozesa ebicupa okushevinga bakusala ekiwalaata okuba tudduka. Kakati nga mama ngamba nti taata agenda kutoloka naye ayinza obutatuuka kwa ddiru gye batuwadde bagende mu banka baggyeyo sente zonna. Omusajja alina omukuba amasasi agenda gakuba mu bbanga aleme mukuba kunya. Nejjukira amugambye ku Barracks ey'Ekasajjagirwa nti agenda kuba battanga every after when. Soka tunyigewo okwawo. Mbuulira certificate eno yaki? Kati nnyingi nnyo ya Rotary. Wali owangudde ki? Kuba ndabako omuzindaalo. Kakati
Linda Asimwe yagisayiningako. Edutainment and character. Bagamba edutainment and character. Ti bo balaba nti musical wange ayigiriza ate ayigiriza nnyo mukwano ate omukwano ye theme esinga okuba ennene mu bulamu. Tugende tutambule ate gutaasa obulamu. Njagala abantu batunuulire ku ati ono ani yakkuba ekifaananyi kino? Omusajja ono bajja kuzoominga bamulabe big up ye ejjere ddala awo. Ye Lawrence abeera ku kireka kuno. Obambe yakikuwanga kirabo oba yakimpanga kirabo. Tugende we tugenda wengenda okusoyeza wadde okyabuza ya Rotary nyingi kakati neno kati wadde okyabuuza ya Rotary enguli enguli na nyingi neno kakati eyo ya St. Henry's College Kitovu myaka 10 emyaka 10 Eddie yawe yajetika waggulu ya St. Henry's College Kitovu myaka 10 omuno be nawangula baali bangi nnyo mwalimu omugenzi yafa tumwine bangi abasomayo omuganda bakeni Lukyamuzi n'abalala be nasanga baavaayo tumesha. Wow. Kati wetugenda mu bibuuzo byaffe tulira mu kano akasooka wano. Ladies and gentlemen, Eddie Yawono yani abadde mu entertainment for how long? Tubaddeko we tukomye ng'ondaga muzeeyi bamutaasa taata wammwe. Nina n'enkovu ku mubiri kuno bwe twali tuziika taatawo nalinnya katimba ke nali nsibye ne kansala. But to me it's a landmark. Kirina kye kitegeeza gye ndi. Tusooka otubuulire taata awona atya? Kakati maama ngamba tutuse Kasajjagirwa nti taata, actually I was the only chance. We were like 34. Nendo by that time but yalinawo abaana nga 2 something. Muzaalibwa 34. Okay. Nali omu ku basembayo obuto, I think omu ku basembayo buto. Saba basembayo ddala naye abaddira abasemba obutaawo. Nenfuna chance nengenda e Kasajjagirwa okulaba taata mukomera e Masaka. Yebali basibidde abayeekera kati nga bamusibanga muyeekera oba bamukote muyeekera. Kati ani amuloopa mayumba 10 oba? Story mpanvu. Story mpanvu nnyo kati. Of course he was a major DP personnel and rather member and ng'obumanyira abanene mu DP era baali banene nnyo mu kutandika olutalo mu Uganda. Kati taata banga bagenda musalako bagenda mutta. Mama agamba naye tufunye bamaze omusalako enviiri musirikale akkiriza ssente. Mama ndeke Kasajjagirwa bagenda n'omukulu mu banka e Masaka bawithdrawinga ssente bavuga ne taata mu motoka omusibe bakomawo n'agamba saba nnyo omusajja ono ssente aleme zirya ate akube taata w'amasasi. Ne tuvaawo ne tugenda tuba tuli Matanga ewa jjajja tugenda okulaba taata ng'asonze n'omugugu ng'atunyumiza bulungi. Omusajja yakubye amasasi n'ensooka mpunga nenziramu amaanyi nenziruka akwanafulumye nenneekebera nga tewali sasi likoze ki linkutte. So yes, story bwetu bweyatambula. Taata wo n'awona. Olwo olina emyaka emeka? Kaakati awo nali mu P2 I think. Kati atuuka awaka ewa jjajja azaala maama.
kati atuuka awo kati mu kutuuka waawo ffe ate tweyongerayo tugenda mu kisulo Enkoni nze muganda mukulu wange bamuyita Peter Kasibante Babiragomba ne Nyanzi Chairman nange nga nze muto ku bo ngenze mu P3 bwe twagenda eyo Enkoni abayekera ne batuwamba abaana abato ne batuwamba kati bawamba tebawambira muganda wange nze nali nanvuka mula bamuyita Toofa simanyi gye baalaga kati wawo n'onvuka omula twali tugenze kubba mmere kati ng'emmere gye batuwa tetumala nga tugenda ew'omukadde ne tubba muwogo batugamba mukadde musezi naye ng'olina okumeketa muwogo n'okkuta naye bagamba muwogo olina mulira ku kikolo omusezi tajja kula kale olaba emmese ng'otakula n'otakula bw'oti n'otakula paka otuuka ku muwogo n'ojjako kino ekikaawa notandika okulya omuwogo kati n'abayekera baali bazze kubba mmere muli nabo batusanga buno obwana tebakoshinga namulwale obwana obutonga neda tuli mwabi wakisula nwataviire ne balyoka batwetikkisa byonna bye babbye ne batutuuka nga tukozesa mwana naye nga tebasooka tukuba otugonza tuleme kudduka kaliwo omuvubuka ali omuyita oba Kalyabe yali mukuluko kuffe looked like a Mukiga person kakati nga batukubye kakati n'atuzuukusa nagamba ekisajja ekitukubye kiribasi kati nga kikino tukuuma naye nga banne batambudde ndikuuma obwana obwo bwe baba balese nga babakuumidde kati ndowooza mufe n'amagiga nti emigo gye batukubye kati gye tantuuke gye banaatukubira eyo kati Kalyabe naga ntukikubaga nga tutidde n'akwata ekiggo n'akikuba ku kisajja ku mutwe nekikola bwe tekyava kisubira n'endozi awunga twafuutuka emisinde ne tugenda netuddayo mu kisulo tugenda okuddayo mu kisulo waliwo brother oba akyali bamuyita brother Martin bamuyita kwata ku bujeri Enkoni baali bagita senti kwata ku bujere nga akuba emboko ze bagamba okwata ku bugere obutasobola kusiba kwata ku bujere bagikusala na mugongo kabinabinaawo kakati yakwogera luzungu ebyo nja bikubulira nabyo tugenda otuuka tuvaawa tutuukira batuleeta ku parade babasibye olwo babakwata bbanga ki I think it was a transient thing tugenza okubba muwogo kusanga mukaaga tusanzeyo abayeekera abazze okubba muwogo nabo oba okusaka emmere whatever kakati batuwambye mwategerera ku kinti bayeekera balina emundu definitely nga tebali mu uniform ate kati nga uniform tuzimanyi fe tugenda okudduka eggomba abajasi bo bayambalanga uniform za bulijjo ate naffe fenyini taata bamukwata buyeekera ate nga bafaanana ddala nabali bennyininyini betwawanga emmere nga nawe oluusi emmere bagibba oluusi nga basaba kakati munaaye nga tudduka tuwa ku ssomero nga tufuniriza ku ssomero ziri mwazifunye zaawedde ne muddamu zino empya nga tutandika bulamu nga tweyongera okugenda mu maaso mu bulamu nze nali mu P3 by then kakati olutalo lugenda lusenvula omuzeeyi addukidde ku booda ye Tanzania Mutukula naye nga alina bizinesi akola ekyotera nga kyangunya okwexitinga by the way mu Uganda olutalo terwatuuka kyotera olutalo lutatuuka mu Uganda wonna kyotera eri eyo ne terwatuuka era banyumyanga lunyumye era naabo bafande Kayanja bwe bajjukira be bajjanga ne Vokadogo nga baveeyo kulwana ne bajja ne basettinga ku hotel bayita Colombo ne babeera awo Colombo kiri ludda Colombo eri hotel oba ekyaliyo ekyotera ya kati batujja Enkoni mu kisulo taata wa settlinze ekyotera batuleeta nze olunaku lwe basooka okumpa emmere eri nnomo nali nfudde okufuna olubuto lwa nnyola n'ensese manintanaka n'enkola byonna nkubadde olya junk food si junk nali ndyanga embizzi kwaffe twameketanga omanyi kasooli omukalu emberenge nomeketa tampeko n'ogimalawo kumala bbanga ki nkutidde nomeketa kasooli emberenge enkalu etali njokye
paka ekikopo tampeko wogimalawo ng'oli olidde kyaggulo kya misana kati eddwaliro erimu ekyotera treatingira abantu abali bavudde mu war zones bwetyo omusawo n'agaana edda kati omwana mutandika omuwa akawunga nga tekayidde nga akayidde kanumya olubuto nengenda nga ndigestinga nenfuna ne food poisoning bwe ndi amatooke buliyo nga nfuukuka nzenna zonna ebirogologo kati nga nzija pa ku nomo nga netufuuka balamu and life went on. Bwe twamala olutalo ne luggwa netukwata obwaffe netudda e Gomba mu wozoni olutalo lwali luwedde. Kakati ndubuuzanga maama nti maama watugambanga nti ebintu bigenda kukyuka mujja kuvuga obugaali gwe kye baali bakutegekedde kuvuga gaali taata n'agamba nange baŋŋamba nja kufuuka saagiri meeja naye then complaints tugenda bwe tukomawo waffe e Gomba and life went on. Njagala ombuulire obulamu bumaze omaliriza Gomba mwajja Buzi Kampala mu securinga mutya Kamwokya kakati olutalo bwe lujja buli mukazi oba buli mukyala oba buli maama yaddukira waabwe. That was the simplest way to go. Tulina maama ogwatali tuyita Owengulu yaddukira Bulwadda eyo nayo twagenda ikubayi gye bali bamuzaala. Tulina maama Wasinda era yaddukira mu Kiwanda gye bali bamuzaala. Tulina maama Nalunkuma yali anzaala yaddukira Kamwokya ewamulodoka ekiyingi saawa nnyini. Kati with the unveiling of events definitely maama yali yafuna opportunity yali yasoma kati n'atandika okunoonya bw'atandika obulamu once again. Bwe taata bamukwata yalina eddwaliro eddene ennyo e Gomba ng'akola gavumenti nga talina n'erirye. Kati n'atandika ndowooza clinic bagita St Paul's Clinic e Kamwokya. Kati I think sooner than later kati Museveni wamulabako ng'oli eri mu nsiko baani ab'amaanyi be mwalabako? Tetumulabangako tetwamulabako nebenzijukire nebetwalabanga twalabako Kayiira twakuba yalidira Mbogo twalabako Kayiira abajaasi betwalabanga batukwatanga waliwo si Nkwanga bamuyita Sokolo egwali batadde bakwate taata kati naye Nkwanga ndowooza bajja ne Kayiira kaliwo n'abayeekera because abayeekera we came to learn much later nti balimu ebibinja bingi waliwo aba FEDEM waliwo n'aba NRA I think bamalgamating much later naye nga nze saali mulwanyi ffe twali tufumba mmere era senga twalemerako ne tugenda mu nsi maybe twandibadde balwanira. Mwandibadde nga Afande Kayanja amayinja gabajjudde. Afande Kayanja yali musajja mukulu era kuba nzijukira ekyotera yajja n'obuvuuka bubiri bukadogera twabwekombanga nnyo nga bukutte emmundu mbali bakayita alaali akalanga bakayita kabugo era mwami Kayanja simanyi oba mmanyi simanyi but maybe ayinza okuba nga ndaba ku TV and so on naye ndumwe ndifuna chance okumulaba simulaba face to face omulaba ku TV. Afande Kayanja Eddie yawomumanyi oba omumanyi nga muyimbi abaana abo yabateekawa waliwo akaana akatennyonnyera after olutalo nga luwedde kakolanga demonstration y'amasasi kakati alali yali omukuluko n'akuba emmundu ye neyicyangamuko kano kakabugo ne kalioka kasimbula amasasi mu bbanga akaana akato tandika okuba bafaani era senga olutalo lwali lukyagenda mu maaso ffena twali twefuusa bakabugo of those days. Yes. Ebiseera ebyo Eddie azaalibwa kuba mu famire muno njagala okusooka okumanya famire ffe tutandika okumiitinga mu 96 Kabuusu tukoze bingi. Bubi ebiseera ebyo yali asoma class ki? Abo twali e Kabuusu
Kabusi tasomera lubiri. Nzokuba yasomera lubiri. Because that was 1996. Mama for 97 nga Bobby ali lubiri nga yakomayo ndoze emyaka ebiri. Either of the two ayinza okuba 97. Mama yafa 97. It was much later. Nga akaluka akaggwaawo 97 n'afa. Era tugenda okubikira Julius, Bobby bonna baali I think bali mu 6. Kubanga bali mu 6 egundi. Ekiseera ekyo nange nalinga Kamwokya ku Prince Charles. Naye nga tujja nnyo Kamwokya ku ddwaliro eryo eryali awo clinic bagitanga. Yali family doctor awo wansi wammwe awo. Yes. Njagala ompe ekifaananyi. First of all njagala ompe Bobi Wine yali atya waka. Yalinga mukozi, muyimbi, waddalu, kiki? Mune characters zigenda zikyuka. Let me first give you an example of myself. Kati nze nga tosobola kuntegeera lumu nekwekako mu fridge nali nfudde. Katonda. Ng'odduka ki? I was a very, very, very silent burner. Asobola kuntegeera. Masono ge sijja kumentioninga. Nze gwe bagambanga ndi gwogenda okugyako amasannyalaze. Golidinga ekibinja ekikola buli kisoboka. Kakati naye it's good n'obiyitamu ate no because nze obiyitamu gy'ogenda oyita mu mitendera n'obiyitamu ate no omala obiyitamu ate no ekiro kimanya phase niwe anti ewedde. Kaliwadde omukyambuuza ku kya Kyagulanyi yali ani? Can I address him as Robert? Robert. With due respect, indeed. Family. Yeah, because this is family affair now. Kati Robert yali muntu ng'ayagala nnyo okulya. Era alina ne nickname bamuyitanga Masala naye era nga Julius yamujerege nnyo. Naye ng'ate musajja mujerezi nnyo. Era kati nga yeekweka nnyo agamba toyagala kukola mirimu ndi what have you, ne buli omu nga stages, but at every stage yalina byalaga because ate bwe batuuka mu I think he jumped a couple of classes kubanga ng'ebyokusaaga bamu ebibuuzo ebya P4 ng'ate ali mu P3 n'abiyita nga kati tandika P5. Yali mugezi nnyo ekitegeeza. Kati his life was characterized of many differences ezikyuka A and B. Not much later, after the introduction of music in my family, ani aleeta music mu family? Kati ekisooka mbadde nkuddirayo emabega. Maama nze by the time weyayimbiranga ku church e Kasaka mu kwaya eyo Nsale filo tajayimbako mala Nsale gyali akulira Reverend Nsale kati nga tugendayo nga mama tumwerekerako kati twali tukyali buto era nga batuyimbisa soprano nze n'ennyanzi kati bwe bayitawo ebbanga tugenda mu lutalo ebyo ne bifiira ddala. Mbadde nkujjukiza nti nno maama wakolanga omusango ng'agamba nti ennyimba 3 ba 2 mu njatula oba mizingonyo 10. Gw'osalawo omuzingonyo ogumanyi? Bulungi nze bankuba mizingonyo embeera gye wakuliramu gye nakuliramu naye lwakubanga siriyanga ate maama yali mukubi wa ku kikopo kya mberenge kati somehow I learned the hard way n'entandika okuba nga nyumira music but it was cut short nga tugenze mu lutalo. Tuddamu okusinkana okutandika ku by'okuyimba mu revolution y'abalokole. Jukira mu 95-96 abalokole bajja ne bayiika mu suburbs ne bajja nga babulira enjiri naddala mu awatali war zones nnyo kati ng'ekyotera. I remember one pastor called Pastor Kabugo, simanyi bwakyali mulamu. That man changed most of our lives. Twandibadde oluusi bayaaye oluusi ki kati tuba ku ssomero walokokako era ndi mulokole kaakati nga bakuba music
oli mulokole kati kankunyumize story musumba genda maaso kati by then nali musirikale wa Bikira Maria okusooka kakati nga tusomera ekiteredde jjukira olw'olutalo twabatizibwa tuli bakulu kati mu kusoma amasomo then kyatwanguyira nnyo okubanga ate tugetinga nnyo kwegamba attached to the religion kanenfuuka omusirikale wa Bikira Maria naye nga tuyimba music waffe w'Abakatuliki nga ku youngsters alabikanga nkose kigambo ki sijja gamba kubowa naye nga alinga tatakinga nnyo nga si tafulika nnyo ngo ali nkiyita nti ennaku zino mukiyita urban kaakati tuba tukomawo ne musista wange Rosa nange adegolabako nga temuli kikiri nizigwabo Katuliki waffe nga temuli kikiri kati tuba tukomawo tusanga abalokole basimbudde endongo tusomera Bikira awo demonstration school basimbudde endongo mama nga binyuma abaagala okukolokoka tuwanisa emikono naye ngaekidongo kiki tusisa okufaako obufi nange bantu kayanja nze yandokola mu 93 tugenda mu maaso sabula kaakati second day tubudde mu kusoma tuyitiddeyo batugamba tujje tuyimiriza maama talina lunkuma kuba maama oyo ayabeera Kamwokya nga tubeera ne maama bamuyita maama Namale yatuzaala maama waffe omulala yakyali mulamu waali kati nga tumugamba naye tukumame tukuyimbiremu kaakati nga tumusimbulire mwabiyigidde omubalokole jjukira mwalokose naye nga naye alina ebimumenya ng'omukyala tubadde mu ntandi watagana tujja kugendeyoko nga agende ku crusade naye teyalokoka kaakati nga famire ewezerokose tuyagende naye nga taata Bobi kwali Bobi ate ali Kampala mwe mukyali eri kaakati taata tabyagala muli Bakatuliki sibalabayo kaakati sibalabayo nga tusoberera nga tugendayo kaakati lumu ng'ajja akawungeezi ajja ng'asooba mpolampola gye tusula ng'awulira amaloboozi nga yeekweka mwabiyigiddewa nga tugamba sigenda bakuba mwabiyigiddewa twabiyigiddewa mudde munyimbiremu kale baana bange sigina kyengenda bakola naye saagala mulokoke naye muyimba bulungi kale mu confusinga kale mugendeeyo nga muyinga okuyimba naye temulokoka byamunyumya byamukuba ng'enjogera bwegamba naakomangawo nga bw'omanyi omusajja yali Ssemaka life was going on ente bazibbye gomba ranchi whatever omusajja yali mugagga by then okubeera n'abaana 34 kaakati lumwera natusanga bwe yakomawo nga mu nnaku ye nga munyimbiremu nga tumuyimbira ekisa kya Yesu sikitenda kaakati n'agamba ngira mugiiza akayimba mugenda kuwangula sente n'agamba muyimbe mu kayimba kano twabonabona nnyo mulembe gw'oboto oyo kaakati mukakyuse kati ntugana tukuyina taataawo tatugaana genda eri kuba tukole ki tumuyimbira bwe twakomangawo nga nga tumuyimbira I think ffe twafuukanga entertainment bambi kati twali bangi kati n'ennyanza ebiseera ebyo avudde Kamwokya azze atujoyiniza ekyotera kati mutujoyininga ekyotera naye n'ayingira mu bulokole nga muyita baba Nyanzi munaye eryange nze nafuna erya baaba ate nzekka tuli babaaba babiri nze ne baba City I don't know ate nga bakulu bange bangi nnyo I don't know why I got that naye baba batuli wafuna erya baya simanyi ani olowooza yaliku I think the way I was treating myself I was baba like kuba abansinga obukulu bangi nnyo ate si babaaba kubanga kuba ne chairman si baaba ate mukulu wange kakati Bobi yajja ku CBS n'angamba nti baya
yakozesa ekigambo baba yawe. Yampadde namba ali Netherlands. Nemugamba yawe edi yawe. Kati genda maaso. Kakati mbadde ludda waawo. Obadde ku Nyanzajja. Abasanga ekyotera. Asanga ekyotera. No, kyotera. Asanga kyotera. Kyotera. Kakati musanga ekyotera naye tuyoyinza obulokole. Kakati ana yatweta ebizibu bingi. Nyanzi yajja nga yizo obusikawutu. Ate nga n'oluzungu lubadde kukosa ku state primary lungiko okusinga tuba tukozesa wa eri mu kyalo. Kakati Nyanzi atuyigiriza obusikawutu. Ate nga biseera bya kulwana ntalaawo. Atugenze mu busikawutu zipalacha biki byonna. Nga mukola muti. Byamuleta n'obuzibu ennaku ezo. Kati najja naye tujoyininga ne tuba tuyimba. Bandwagon. Ffe tuba tuyimba twayimba tuba ne ttiimu yaffe nga tuyimbira ddala. Nga muli bameka? Twalinga 5 kuba kwaliko abawala abawala 2 nze Pastor Paul ne Nyanzi. Ffe twali interested mu byokuyimba ebyo. Kati as time went by buli omu n'agenda nga dropping off. Mulimu n'abayimbira ddala nga nsuubira nti basinga okuyimba ne bagenda nga dropping off. Nze ne ngenda nga nkikalinga ono. That's why I came back in. Bwe najja e Kampala awo ne ntandika ka team bakayita Dimension 2000. Ojjukira buli ekiseera ekyo nga buli atuma akafo California 2000. Buli kimu nga buli mwa expecting a millennium to come nga buli kimu ekiri cool bakiyita 2000. Nange nga tumanyi obulamu bukoma mu 2000. Kakati nange ne nkola team bagiyita Dimension 2000. Kale ntandika okunoonya wenyimbira ne wambula. Nagendako mu bandi emu yali bweyogerera eyo nga limitations nyingi ne bankuba ekikono. Kati bankuba ekikono ne nga no, where am I going to have ready audience? Ne ngenda mu balokole mu church embagita Heritage. Ngenda mu Heritage nagenda n'oluyimba lwange mama ekibiina kyasituka ne nga ate wano nvaawo. Wakuba oluyimba kyo? Tuyimba baluyita Statement Times. Peruli kyanze ndyagala nga mponya ensi ey'ennaku eno, omulokozi alimbudabuda nga ntuse ewa kitange, maziga gange yali gasangula n'ebiwundu eby'ennaku eno. Statement Times, when the time is over, when the world is over, when above the sky, when trials are over, omuntu w'omukyalo oluzungu waluyiga maawe. Ebigambo biri rich. Kati awo nitukuba netandika team. Naye nga team eyange saga, because there were limitations mu church in team. You could hardly have a team of yours to do any other music. Kati netandika Dimension 2000. Nkwatagana n'omwami omubamuyita Ronnie Ndawula abeera Masaka eyo. Akyaliyo? Ye yali more experienced kuba yalina mukulu ku ffe. Kaakati Ronnie Ndawula, bwemala okukwatagana ne Ronnie Ndawula, then nenkwatagana ne baŋŋamba nti waliwo omuwala ayimba soprano bamuyita Feibe Nasolo w'Egomba. Nkulaba. Kaakati nga Feibe Nasolo celebrity nnyo. Nga n'okumukwata n'omutuukako obutuusi mu ttiimu eyo yali mu Remnant Crew. Yali ttiimu gundi gye yalimu ow'omukwano gwa Nseriyange twasomanga naye Makerere eyo. Nne Nyabonja nsaa kubuuza ku Feibe Nasolo mwagaza ki? Gwani. Kakati ayambadde engatto ezitalina nkube. Kakati ne ntuuka ku Feibe Nasolo. Bambi teyampisa bwina muga munne nange ndi w'Egomba naye w'okatiimu ke nyawo tugiriza ku maloboozi eno. Kakati nengenda mpolampola nensobera mukyala bamuyita Kezia Nambi. Nimuga nja kuyiga kuyimba. Nyimba bwenti. Aga nti nja kuyambira bwereere naye ndi serious. Era Kezia Nasolo nga bw'ofulaati nga kuba engolo. Era kwe nayigira okuyimba nyamba kuyiga amaloboozi.
kati Febe Nasolo yali muwala mutototo atandika okucoordinating ennyo olwo angambye alinayo ne sister we gwe bayita Betty Nalwadda kati ye Betty Mpologoma this time akyali Gomba naye agenda kujja kati awo bwe yajjanga kuba Febe Nasolo already yali star ate we cannot accommodate tetusobola mu affordinga netandika ka group nga Febe yayimba alto Don nayimba tena Tony Halls Tony Halls atanafuka na Tony Halls balita Tony Bikumbi nga yakuba ennanga mwali mufunye n'ennanga ebiseera ebyo nga ng'ennanga y'ebbandi nga tuyina Lalasi agenda mu Amerika eyo twalina abantu bangi nnyo nnyo kaakati osobola okupozinga koko osobola okupozinga katono yes hello hello yes Georgie